أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إخوة الكرام، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumutenda Allah jalla jalaluhu n'amatenda amajjuvu agatalimu bukendeevu yadde, atukuumya awatali galanti gye twateesa naye nti agenda kukoma wano. Atukuumya oyo Allah, mwana wattu asalawo byasazeewo nga bwayagadde mu nsonga y'okukaba kwaffe akasana. Ye yategedde ddi lwagenda okuleeta akadde akaweweevu nga bwe tukalimu leero, era yamanyiddye enkuba lwegenda okujja. Beenaasanyusa basanyuke, beenaanakuwaza banakuwale. Nteekateeka ze Allah ye mutonzi, ateebuuza ku bitonde bye kikyalina kuzzaako. Allah atwala abantu be tusuubira okuba nga bakyetaagisa ku dduniya, n'alekawo bwe twekokkola n'okukaaba ne tukaaba. Omubbi gwe mumanyi ku kyalo kyewammwe, mumwekokkola enkya n'eggulo, naye mwana tuye Allah amulekawo. Oba oli awo anaatereera n'abaako byakola ebibeera byeyina omumulungamya. Nzaako okusalira n'okusota omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Imaamu Rusul, nabbi omukulembeze w'ababaka, nabbi mu bannabbi ba Allah ow'enkomerero oba eyasembayo. Bingi Allah bye yamukozesa, bye yamulagira okukola n'abikola mu buli mbeera, okubeera nga Allah atuusa obusiraamu gye tuli. Tumusaba Allah mu empeera ye. Abanga abasiraamu abakkiriza, kubiriza nga nange nekubiriza okusinza Allah entakera, okusinza Allah obwomu nga tolina mulala yenna gw'otunuulidde mu kusinzaako Allah. Mu buli kyogenda okukola kyonna tukulembeze Allah. Oyo omutesitesi w'embeera yaffe yonna yagamba Allah mu aya zenkulembeza, yagamba nti tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah kamala byonna, Allah kabona, Allah saabafuzi, yagulumira
n'obufuzi bwe mufuzi biyadihi lmulku n'obufuzi bwe butaliiko komo lyonna butaliiko limiti we bulina koma obutalina komo obutalinaako abwenkana obufuzi bwa Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah gwe nkutegeeza ayina okugera kwa buli kintu kyonna nze naawe ayina okugera kwaffe Allah famire yo mikwano gyo bazadde bo ayina okugera kwabwe Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah tabaraka wa taala buli kitonde kyonna yakiinako okugera okumanya Allah kiinako okugera yagamba atya wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi alloyo khalaqa almauta yatonda okufa nga kwa kitonde bitonde bya Allah era weekuli kukola omulimu gwako eri buli muntu khalaqa almauta Allah yatonda kufa wal haya ne bulamu omuntu nga atuuka kaseera twaliko nga tetuliiwo Allah n'atuleeta era n'atuwa obulamu bwe Allah yabugaba gw'olowooza teriiyo balungi kutusinga ne bwe tubeera tugenze mu beauty naye nga Allah abajjeko obulungi bwabwe n'abassa wansi nga mulamu nga bw'omutunuulira ne bakunyumiza ebyali bimukwatako ku bulungi bwe tojula oba basire kwini be batafa oba bo tebakaddiwa oyo Allah ate asosola mu baatwala kufa bwe kujja mulimu esswala mu nsawo yaffe mulimu ezzaka mu nsawo yaffe mulimu ibaada mulimu ekisiibo nga ddala wasiiba ku lwa Allah malayika egenda okutunona ku wantedi okutwala ng'ekule ng'abaana basigadde ng'abaana bategeera Allah watya wagenda okutwala Allah oba okuntwala abaana basigale nga bebazinira kaliyoki nga banyenya obubina nga bali mu nnika nga beetunda basatu bataano liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ensonga lwaki aleetewo embeereza ebbiri kuwa obulamu n'okufa oba oli awo omuntu yeefumiitiriza n'akola ebirungi tugenda kwejjukanya ku bigambo by'ekitiibwa Allah oba oli awo tubijjamu okwefumiitiriza n'okwejjukiza eri emitima gyaffe tugenze mu suratul ahqaf tugenda kutunula kwejjukanya tandika ku aya 13 ne 14 saba Allah tuwemu obulungi Allah agamba mu Qur'an أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون
ayogera mu Quran yatandika namukkiriza lwaki ngenze eyo tuli mu Ramadani nga waliwo abakwata tiketi mu Ramadani mulimu abakwata tiketi nga abagenda ebweru ayina passport ne visa ne tiketi yalinye ekiki ennyonyi bw'oba tobiina tokola otya tolinnya nnyonyi onoonyayo ki bajja okukwata jeeke yaye bajja okusika jeeke kati Allah tabaraka wa taala ayina bye yawa tiketi eyingira ekisiibo oba toyina tiketi kisiibo kireke tiketi oba toyina passport toyingira kisiibo asiiba ayina kuba naki Allah yagamba balina tiketi be baliwo yagamba nti ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam. Allah yakwasa balina tiketi nga ayina tiketi yalina okukkiriza si byakujja bangukiramu no kino ekisiibo si kyakugwirana bakkiriza ya ayyuhalladhina amanu abange mmwe abakkiriza omukkiriza nga tasamira tayina irizi tagenda mu ssabo tayalula balongo tayabya nnyimbe Allahu akbar takuba zaala talya looni yakuzaayo magoba omukkiriza njogera ekindeke ki omukkiriza talina byateebereza nti kati enjuba nga bwevudde eno mbwate byensanze mmese mu kkubo mbwate bisiraani mbwate kati emuwala wasose mu maaso mbwate mpulira ekisulo kinsula mbwate ettooke liyimiridde mu ntamu omukkiriza gwali bukowe eryo wano tolinaawo tikiti ekuyingiza mu kusiiba illa okujjako ng'obivuddeko byonna n'obijjayo n'obyokya n'obyesonyiwa obutabiddamu ayina tiketi emuyingiza ekisiibo tiketi ye muntu agenda okusiiba asigale ng'era akyabikola byakoledde mu kisiibo mugenda kwepiisuula wano ng'ekisiibo kiwedde mugenda kubeera ku tiktok nga mukunamira ensi nga muwemula ebikaya mugenda bisuula lya mmereyo nama w'abaana tula ne mu lujja olanname bulungi tetujja kunyega wano toyinaawo tiketi illa ng'omaze kwetereeza ya ayyuhalladhina amanu Allah yakoola bakkiriza ekirala ku muntu asiiba nga gwe mundu okola ku lwa Allah si kabandabe tosiiba lwa mukyala tosiiba lwa mwami tosiiba lwa mukodomi n'abasigadde oba mukamaawo nga gwe osiiba ku lwa Allah oyo atali mu ebyo oyo ayina tiketi esiiba saasiddeko bonna era mbabikira abali mu byenjogedde nga musiiba Allahu akbar gyoli ogudde mubikope bitali bibyo ali mukugwa mu bitali bibyo yiya wogwa walala Allah bwati watugambye nti kutiba alaikumus siyam naye nkutegeezeza ateekeddwa okusiiba yoyo yayogera bingi asaanidde okusiiba oba oli mulwadde oba oli mu lugendo lya ng'okakasa nti oli mulwadde ebyaddala sheekh omu yabadde asomesa n'atunyumiza n'agamba nti waliwo omusiraamu gwe baasanga eyo omuwalimu n'amusanga ng'ali mu kulya mmere ng'alya kyere n'amubuuza oli mulwadde oli musiraamu nti ye
oli mukkiriza nti ye oli mulwadde nti ye kise kandi mulwadde nange wamuvubuka omulamba oli mulwadde nti ye nange nti nsaba Allah oli mulwadde wallahi akuwonye era akusaasire naye nsaba Allah wati oli mulwadde akuwa ekirwadde supa siramu yakuba endulutise kale komaawo tonsabira tonsaba lwa ndi mulamu ebyanjogedde mbadde nnimba olwaddamu amagezi kati betugamba nga tebawulira omwali ogenda okuddamu amagezi nga tegagenda kukola abagamba nti tuvumye nkuvumyewa n'agamba Allah oteekeddwa okusiiba bw'oba okimanyi nti oli mulwadde lya naye ng'olina okuliwa bannaye tewakyaliyo kyansi ya muntu kuliisa muno kubanga ndi mulwadde byakoma oba oliisizza wano nga tosiibye olina okuliwa wano just ofuna mpeera zakusiibulula si zakuliisa nti ngeri gyebadde ndiisa abasiraamu ku muzikiti sisiiba bakubanja waliwo abakyala abalina enzaalo ze bazaala nga teziggwesa asangibwa ayonsa oba nga alina olubuto n'ab'olubuto boyi basiiba n'abayonsa bakola batya kati gwe naawe weemanyi nti saagala bwagazikola ki kati gwe zigattegattera manzaani ojja funa akaganda kala manzaani eyo gy'olaga na Allah agambye nti inna alladhina qaalu mazima ddala abakkiriza inna alladhina qaalu abakijja ku mutima gwabwe ne bakyogeza n'olulimi lwabwe ne bakissa mu bikolwa byabwe inna alladhina qaalu abo bagamba nti rabbuna Allah ekituufu atutumulezi waffe Allah omuntu akyogera akisissa mu nkola naga nti byonna byenkola nina mulezi wange Allah rabbuna Allah kituufu mutonzi wange Allah omugabirizi wange Allah omukuumi wange Allah thumma istaqaamu bw'amala okukitegeera n'akikkiriza n'atebenkera okutebenkera bakuyita batya n'atereera n'anywera n'aba mutebenkevu thumma istaqaamu n'amaliriza ng'atebenkedde mu byonna ebijja n'ava mu waasiwaasi waasiwaasi otwala otya peti mu bijanjaalo afu peti eyiyo mwe ebijanjaalo bimyukiridde mwe ebifuli bya guliini sayansi w'abantu omutegeera gwe oteeka otya engoye z'omufu ku bbaati nti enkuba ereke kujja nomala nojja osaala bagamba waliwo kigero lwebagamba lubaale lubaale tamala teekako embeera za lubaale nga naawe otaddeko ebiro eno yirize kuli mu kiwato naye nga ebikubi bw'otekayo tajja kutaasa yekka gwekwate ku lubaale naye nga n'embiro zitaddeko onalowooza nti lubaale ajja kuyamba yekka togenda kuwona nowa lubaale nakuweddagalaga nti naye mukama akusaasire owone naye ng'ova mu ssabo kati lubaale embeera nga n'embiro kwotadde ogenda maazala mbiro na Allah aga nti yo mukkiriza gwayogerako agamba nti omulezi we Allah thumma istaqaamu kyaddaki n'atebenkera mu kutebenkera kwe n'abeera nga mumativu bana gw'atakola appointment ne Allah
kuwa baana boyina bw'atolako gw'atoddeko onyiga ki era lwaki oba omuyombesa oyina omuwendo gw'abaana gwe wateesa ofune ndizijagala abaana 10 oba gwe walina enjawulo okuva mu bagumba gw'ozaale mukyala mukulu kaddaga ng'anoonya mwana mukimanyiko tutalinayo zadde yonna gw'omusinga sente nga tuzaala nga bumyu lwoyagadde lwoleeta olinga ajja mu katale wali abalala babagula buguzi mumamu neolaba nga abba mwana amutwala gwaba bugamba kino kyana ono mwana nazaala ebirala byonna nga obimanyi nti byani anti thumma istaqaamu n'atebenkera fala khawfun alayhi muye tabeeramu mu nsonga zinakutya kwonna kubanga amanyi amukolera operation ze yonna ani obuzi wetuyina buli bumu atuwa riziki yagirina naye ate ffe tunoonyeza walala era balala nnyo betujjako riziki yagamba nti uduuni astajibe lakum banaye munsabe mbawe okeera ku makya kwata bisumuzo bya dduuka kugenda ku dduuka awatali kusaba okeera ku makya kugulira nkoko awatali kusaba okeera ku makya kwetika nkumbi bwomala obiziika ng'obimeza gw'oteekeddwa osooka okusaba ani fala khawfun alayhim tebabeera nakutya mu bo wala hum yahzanun tebeeraliikirira nti ngeri gye bukedde ku musana guno bakati riziki eva bannaye mulaba embeera eno tunaawona omusiraamu taba nambuuza ezo era mu bimu ebita ekisiibo ye musiraamu okugamba oba ekisiibo kiggwa ddi ng'alabira ddala asiiba naye alinga ali myaka 40 ng'asiiba nogera uli musiraamu gagandi kana akasana tunaakawona mulamanzaani eno eringa etalira manzaani kati gwoba osiibiraki gwosiiba kulaba musana nga bwe guzunga mu kkuba omwo bannaye sirabanga kisiibo kizibu bwe kiti amenvu gakuzu asiramba complaining ewa Mungu lwaki mukisiibo amenvu gakuze Ramadhani bwetuuka omukkiriza fala khawfun alayhim taba nakweraliikirira taba nakutya tufenna taba nakola ki n'agamba Allah ulaika mazima ddala oyo atalina mukutya muye ulaika omuntu oyo ashabul janna yagenda okuyingira ekiki kitegeezewa Allah temuyinamu kubuusabuusa byakulagira byokola otya bw'oba oli mwetaavu gw'okusaba bw'aba kuwadde gwe weebaza ng'oli mu amateeka gakulagidde g'ossa mu nkola ulaika gwe oba oyo gw'oba olaba ashabul janna yowaawa yow'omujjana khalidina fiiha ng'agenda kubeera mu jjana lubeerera naluki nalubeerera jazaan bima kaanu ya'malun nga Allah amuwadde empeera amusasudde ye tiketi eri gye twayogeddeko eyingiza ejjana
Allah akuwadde ka tiketi akakuyingiza nti kati lumba ewa Allah waliyo tiketi yezi kisinzira gye wakolerera tiketi yezi waliwo ekuyingiza nekutwale kati mbuuza gwe tiketi yo ekutwalawa sooka otunuleyoko tiketi yo ekutwalawa tiketi ziri meka waliwo tiketi esooka ekuyingiza jjana ng'ate gwagyekolerera tiketi eyokubiri ekuyingiza muki muliro tiketi gyoyina eyingirawa nawe weddemu bangi tulina tiketi nga tulowooza twagala okwefaananyiza balina tiketi yejjana nga tulina ya muliro kyala n'ayambala bulungi naggumira nga obusiraamu bwebugumiza nasooka yeekuba akawoowo kali nga ne wayita bamukubira enduulu bakuganya akawoowo oli mukazi n'okeesabula tiketi ekutwalawa abasajja baboda kasita kuwulirako nga si oli wallahi mwabekuba obuwoowo temumanyi kyemuliko ng'oli mukazi hajja tunawatirina n'atenguka nagwako ne wuzu sigala kutunuulira n'akwendako n'akumala nga takugambye Allah okubagaana ensonga eyo yakimanya kuba ffe tuli bubi tosobola kukikola ne tusigala mu nnomo la ilaha illa Allah noyita ku basajja omu babiri basatu nga weekubya akawoowo olaba tukulaba tetonneku bakawoowo Allah yagamba liiso limu ne musiraamu akubayo limu imaani nejja naddamu n'akubayo eryokubiri nga linga tategedde nazayo eryokusatu ninga amwiseko talina nakawoowo kati olwo gwavuddewo ngano kafuumuka nofuumuuka wallahi temuyingira mu bikolimo bya Allah ne batakukwane bonna nekyobakola tebakugamba bugambi abange tiketi gyolina ekutwalawa mwambala bwetudda ku kwambala mwambala abakazi mwambala mukuyita kwetega neweetega oli mufumbo neweetega ngaoyagala bakutegula obaawa nayambala olugoye nga nemmika eri mundu olaba weesalira naye nga shariya wallahi nga shariya alaga nyaaki mwe bakazi mmwe kati omusajja olina eka kyekikujjeeka nga wenna olinga agenda ku mugole olinga gwe bagenda okutimba leero bakutimbye ettimbiwe nootambula mukkubo tategerekeka najja ebbeere n'alipika lyonna ne liba liringa mupiira gwa kusamba kabina n'akanyiga talina nawasiza la ilaha illallah nasamu n'akabina akalala tayinaako astaghfirullah mwe basiraamu mmwe mumanyi kyemukola bw'oba osazeewo kwambala yambala waliwo zino shariya ezambalibwa buli omu wadde ekisiza tulina okwambala yambala shariya oggumire yambala oggumire omulala najja nga bwageza nayimirira wali wabweru w'omulyango gw'omuzikiti omulaba maapu ye yonna akagoye kayambadde kalinga nayiti ne nayiti nnungi ate nga lijjalinga li mu katimba k'ensiri nogamba kiki
munoonya basajja bagenda bawakula bwe mwagala bawakula bagenda bawakula mbawe essanyu nti bagenda bawakula gwe weetege bagenda kutegula bagenda kuwakula yaahe Allah ajja kuleetera bawakuzi bali abawakuzi nga bawakula tebamanyi kirala bakuwakule ekikuwujja kikugweko ekinamala okugwako nga nyashi ekendedde nga mabeere gagudde ng'olyoka odda mu magezi kiki weetegera ki lwaki totebenkera owuwo asigala wuwo Allah mukuleetera gwe bwoneetega wano wonna ensi abawakuzi baboda bakumala baboda oli mutebenkevu eri Allah wallahi kinuma ogenda okulaba omwana ng'ali ku tikitoko bwati mwana muwala mukyala mukulu musiraamu ay'ebikazi y'ebisakakaya nga kakaya kakoma wano ng'enviiri zirabika munda katangalijja amabeere gamusinga obunene nga gonna gapisaati ali mu kamera n'alyoka ayogera awo n'alyoka asoma Kulaani nga bwe yeekola ati yeemuula alinga kitengejja ku mazzi n'alyoka anyumisa Kulaani n'ayogera Oluwalabu n'ayogera n'alaga imaani gundi wano si wammwe ogenda okumwetegereza agenda okyuka bwati sikaati nga sikaati emukutte ne bwe bakuba empiso ne bagenda ekituli owalaba kabina kaliko bitulituli kamulisa yeyerusiza wano weeru wano waddugavu ali omu abisanya nansi anoonya bamutegula onoonya bakutegula weeteze weetege yake weetege abateguzi bajja Mungu abaleeta ajja kuleetera abasajja bakuwakule bakulekaawo bwe balimala okuwakula byobadde bikuwujjawujja anti oli kukyeyo otuyana bwomala okuba nga omaze okulya bulungi okuse ng'ojjanga weetiibula ng'odda mu nnomo Allah balimala okukakkanya ogenda bikola bbanga ki myaka 2 gy'ogenda omala ku kyeyo 3 manyinda tewobubeerera basumbuwa bw'ogimalayo dde ne kuno omaleko 4 oddeyo vidiyo zijja sigala nga zitambula bajja sigala nga bakunyumyako nga teri akyakumanyi obitebye wa Mungu mwe mwambale zaabaaya nga mwetega alaba nnene bulungi nagisaamu n'akaguwa nemukwata n'akwata ku nyashi bwati n'akyuka n'anyenya bwati ekifuba onyenya kinno nga anyenya ekiwawatiro ky'enkoko ng'onyenye gwe mbaaliwo abakazi yahe hajati yagamba Allah wa Maryama binata Imran allati ahsanat farjaha Maryam mama wa Nabi Isa alayhi salatu Allah yamwogerako yakuma bwerere bwe ngoli wano obuzunza oba muse mashariki ne magharibi buli ku WhatsApp mutambula ebiwala bisiru n'ebirenzi bisajja biriyo okubira wala kwambala makanzu zikamba bulireko Allah agenda tuvunaana ne ku simu waliwo abantu ng'obwenzi buli ku social media beekwanira ku mukutu nga tebeerabangako bakerabiraawo nawe ati nga nkulabidde ebbanga sokombereza ekifaananyi kyo kya naye kuba feesi n'agiweereza nti oli musiru saagala ekyo nti ate weeyambule neyeeyambula namuweerezako kifuba n'omulenzi n'omusajja oba omulenzi oba omuvubuka n'awaayo ekifuba wayita wiiki endala nti gwe naawe ndudde okukulaba naye kuba obwerere bwekka nabuweereza wallahi
babuweereza gwe kwata ku masimu g'abantu ogalabe nga talina munansonyi era nze daga lumu ngamba nti Mungu n'ageza alaga obwereere obutambulira mu kkubo muno mu bbanga muno n'alagamu era n'ageza atuwa amaaso agala litambula wano message ezitambula wano wallahi omuntu muzadde okutaddamu tuula wano wendi Allah naye osiiba obwereere buzunga kuno obwo abasajja ne kagenda akabakazi ne kagenda naye nnyonnyolako yenna Allah gwasiibye amallani bweggwako ngoddayo ngodda mizeejo jiri Allah sigwayogeddeko ono yagamba nti inna alladhina qalu rabbuna Allah yagamba nti omulezi wange yani oyo Allah gwayogerako ate mulala nnyo ebitabikola tomanyi wali omukyala gwe wanyumizza era ku social media awo mwalimu yamutunyumizaako era ddala tugamba nti omukyala yalinga ajja mu ddalasa nga bwe tuli wano ng'era asoma darusu asoma ebigambo bya Allah nga nebba mu walimu basunna nnyo mwalimu abasigaddeeko omukyala ali mu darusu nga bwe tuli wano yeepakula mu bitamukwatako omwami nga byanoonyanoonya ajja agwa ku mmindi y'emitwe eki neegwa neyatika alabira ddala emmindi nekimugwako ajja alina ekikaya kibeeno paka ku bigere ntaava mu ddalasa nagamba akoze ntya alumba omuwalimu namugamba nti ekituufu kyendabyeka emindi nze njirabye eri bintu bya mukyala wange naye nzizeeko ki omwamagezi omwalimu n'amugamba nti omanyi yoga tonyega tomugamba kigambo neki yala obuliri bwotayalangako mala okubwala emindi gibwe ku buliri emindi giteeke ku buliri obwo akomewo akusange nga woli muli kwazikalizo emindi eri wali mama bwosanga emindi yo ng'eriko bwe otagirese nga nokwatikanja ti swaba atudde wansi asoma kulani kyava yomba mukwekaza okw'amaanyi oli musirwani akupakula bitakukwatako gwe oli musajja ndabaki alingize yabakazi ebyamwe bimuyinaeyo ebyo bimuyinayo nandi owange ofaaki oli gwe bamugamba nti byonna byakola tomuddamu yayomba teri kuddamu dewekawaka ne butuuka neyebaka basi kazi nabirabira wansi nagamba ano wanyuwaawo siri ku musajja tanziramu nga yagudde ku byange kati oba toli mukkiriza byokweka munda nga birala ne kungulu ng'oli kirala si bwe birina okubeera ntegese bulungi na tugambye ulaika ashabu ljanna oyo abadde gwe twasoseeko bamukkiriza
ye Allah gwe yategekera ejjana khalidina fiha ng'agenda kugibeeramu akaseera akawanvu akataliiko kkomo lubeerera naluki nalubeerera nga mpeera Allah gye yamusasula. Nga tugenda maaso tugenze mu suratul qiyama. Suratul qiyama Allah era yayogerako nga alina bye yeebuuza. Allah yagamba aya eyokusatu yagamba la uqsim a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim la uqsim bi yawmil qiyamah wala uqsim bin nafsil lawwama. Allah yayogera ku lunaku lw'enkomerero ng'ayogera ebigambo ebitutegeeza olunaku nti terugenda kubeera luwangu. Yagamba nti ayahsabu, omuntu ebbanga lyamala ku nsi alowooza alla najmaa idhama, agenda kubeera ku nsi tetugenda kusobola kumukomyawo tumuzzeewo bufi ku bufi. Alowooza bw'anaafa n'agenda mu kabuli agenda kubeerayo ng'agenda tulema okuzza. Ekituufu togenda kubeerayo paka. Bala nedda, Allah agenda kutuzza nga bwe twakola tutya. Omuntu yeebuuza mu kabuli nga bateekayo kantu katono nnyo. Ate kati gwe bweweebaka wasinaliri nyangu nnyo, bweweebaka n'oloota otudde oba n'okutambula otambula tolotanga kunga otambula n'ogula n'emmotoka n'ogizaayo mu booni n'ogigaana n'okoma ng'oli mu kifo eki. Kati nno bagenda kukubala nga webasaawa. Ekyo ekitambula mu kuloota gwe mwoyo era Allah gwagenda okubala. Awo Allah bakulozeza ku nsi eri nti waliwo ensi gy'ogenda okubeerawo nga omubiri guno tegukola, naye abantu tebabitegeera. Mungu n'akolozaako nti waliwo akaseera k'okubanga kibiri kiri wano naye nga omutima gufankishoninga kirala. Naye nga babitegeera mwana bono wali ogenze kati gwe wongenda mu nsi y'okulota oyitawa. Kati nno owulirizaako ebyo ebyokukabuli tebijja kuba byakulota, bijja kuba biri nga biri mu Promax nga bya ddala nno nga ne bakusala oluyo oluwulira nga lwa ddala. Si bino mu babadde bange babasaze n'enzuukuka teri byakuzuukuka, obeerayo eri obeerayo nga gy'oli ng'omuga. Kati Allah abuuza nti bantu mulowooza Allah taabazze nedda, kyaddaki tugenda kukola tutya? Komawo. Twagambye aya yokumeka? Tugenze ku yasatu muhimu, tuyisa mu bwangu. Omuntu ng'amaliriza okubeera nga Allah amuggyeko bino ebibadde bimuwagawaga ebyogeddeko bya lubaale byewaabwe ebibadde bimusumbuwasumbuwa biki simanyanga bulungi bw'abadde ayina ssente baana ng'addayo mu bwavu bwe yatandikiramu ng'azze. Manyira obwavu bugenda komawo nga bw'ojja toyina nusu ogende nga toyina. Era Sufyaani n'akusanga ng'okutte 10 mu nsawo ng'ofudde takikulekera, bw'akiteera mu yiye ne kikyusa enjogera. N'agamba yagamba Allah
waliwo akaseera waltaffati ssaaqu bissaaq. Bantu mmwe bategeeza waliwo akaseera k'okutambulako k'obadde otambula ng'otambula onyumirwa ensi eno n'emisinde nga wali odduseeko lire bakuba nti kati tugenze tuggwako tusoma UAN bakubuuza ebibiina byabufuzi ebiri mu Uganda mu UAN epiye bwamanyiira naye nga mu UAN we yaliwo nga gwasinga emisinde ku kyalo gwasinga okubaka gwasinga engero kati bakubuuza koyikoyi nga tomanyi na byoddamu. Allah waliwo akaseera waltaffati ssaaqu bissaaq. Waliwo akaseera Allah wagenda otufunza nga teri mutaasa yenna entumbu edde ku ntumbu yaayo jinne waayo ng'ebigere bye bagatta bigatte mikono bagigatta ku jinnaajo. Waltaffati ssaaqu bissaaq. Allah akwate adire ntumbwe ku ntumbwe mutwe gudde mu position naye nga sigwa guteekamu. Tolaba nti bawe base ne weekyusa nolaba nga omugongo tegugendawo. Ffe tukutegeerera abajja okuntegeerera bajja. Ekisinga okunnuma mu byonna tobamanyi nabo tebakumanyi. Bangi bazaala abaana nga balowooza be bagenda baziika bonna bagweredde mu kabuli. Olunaku n'oyisa oli mu myaka 2 mutabani wo gy'alina naye tomanyi butya bw'ogituuseemu naawe era bakubuuza emyaka 2 olabanga gya juzi juzi nali muto ne bankwana era onyumirako ebizo z'okukwana ng'olaba za juzi era otunira haji nga naye haji ba wankwana otya akuwa kiwagu kyamenvu nojja bisaake kati oli mu bufumbo olinamu abaana 5 bwotyo. Allah agenda tufunza ng'atuzzayo ila rabbika yawma idhinil masaq. Naye yagamba Allah waliwo agenda tuka maaso ga Allah nga bino wammanga fala saddaqa wala salla. Yalinga ku nsi nga bye yalina ku by'obugagga bye akaaba nti sirina teyasaddaaka. Fala saddaqa teyasaddaakanga wala salla n'okusaala teyasalanga. Wootegeerera nti oli wa mu muliro kubanga olina nga weekanze anti byetosomako wano wootegeera nti oliko obubonero bw'omu muliro era nga tulina kutusaba Allah butuggyeko kubanga tolina mutima musaddaasi kuba bw'otasaddaaka ne Allah tali kusaddaakira. Allah alisaddaakira abo baasaddaakanga okyagedde kuba wasaddaaka ng'osiga ewaani kati ate ogendagenda nga tolina kyoyina. Wala salla kyakubiri ekikulaga nti oli wa mujjana ng'eswala wejjobanga gwe bayiridde kamulali mu kubina ne maaso tomuziki tosobola tulamuwulira mpiso. Eswala bwegiwuliranga gwe basiiwa olaba omuzikiti gwokya toteredde emirembe gikugwa. Nze mbabuli oli nga azaani bwekwatibwa ne bajaziina babanga gwe batusomesa edda nti bwe baziina adhaani sheitani ebadde wano efubutuka nedduka paka adhaani gyekola etya. Wallahi mulimu sheitani eri mu bantu minal jinnati nga baziina sheitani eri muntu edduka negenda adhaani gyekoma bamala kubaziina nedda. Wallahi mulimu sheitani nga yatali kuswala ya muntu atakola ki atasaala
nga bakuba Allahu akbar Allahu akbar apanga musota gwe bayidde mu mazzi agokya awish afuna programu zitaliiwo n'atula ku ggulu eri kugundi ku nakanyonyi ku ssomero mumala okwasaala n'akomawo nti ovaawo nti nze nkomyewo osaalidde nveeyo yokusaala tomubuuza kati agati fala saddaka wala salla walakin yalinga tasaala tasaddaka n'okusaala katakola ki walakin wabula kadhaba watawalla yalinga alimbisa byabamugamba saba Allah tulungamye atusiime atuyise mulamanzaani nga tuli balamu nga tusiibye tumusaba Allah tujjemu abo abeefuula abasiba ennyaaki nga beetega tumusaba Allah atujje mu beeraga tukole ku lulwe Allah tumusaba Allah tujjemu abo mikwano gye sheitani tumusaba Allah tufule mikwano gye tumusaba Allah tukingirize balabe baffe atujje mu mikwano gye sheitani tumusaba Allah tukingirize balabe baffe atulisinga bwalisa ebinyonyi Allah atuwangaze nga tuli bakkiriza twale nga tuli bakkiriza tumusaba Allah tulungamye n'abantu baffe asasire bakadde baffe abafiira ku la ilaha illallah n'abalamu Allah abawangalize ku la ilaha illallah muhammadu rasulullah tumusaba Allah ensawo zaffe we zigaanidde azite atukumira abagalwa baffe abatabalina Allah batuwe tusaba Allah tuwa abagalwa abagenda tutebeekeza abatusaanidde ababayina abatutebenkereze nga bakyatuwa emirembe ajje obutabanguko mu maka gaffe tusaba Allah ajje obutabanguko mu maka gaffe atuwa abaana abawulize abali ku ddiini busiraamu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.